Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ndoza tusimbyeyo kino inshallah. Ate okugula endibota kuba oba tomanyi kiri munda. Endibota kati kanziremu ntangaze bulungi. Waliwo okugula okutakkiriziganya mu busiraamu. Amanyi bakunyonnyola mu bitabo bya fiqhi. Kati mu shuruutu ezikkirizibwa okutunda, shuruutu sihhatul bay' al-ilmu bil mabi', omuntu okumanya ekitundibwa akimanya atya, imma birru'ya, okubanga akimanyi nga akirabyeko nga bwolaba ku ngege n'ogigula, au bil wasfi, oba okukitenda. Kati endiboota eyingira mu muteeko ogwo gwokubiri okukikola ki? Oliraga nti endiboota gyenkuguza ya stocks z'abaana, haza huwa alwasfu. Akutendedde endiboota ekika kyakukola ki? Kiringa omuntu wanaabeera anaasuubula ekyina n'alagiriza bulagiriza, oli n'amugaa nti njagala quality bweti. Endiboota gyengula ya jeans oba yangatto nkadde, so oli kumala gagula ndiboota tamanyi kirimu, agenza okubikula ayagala ndiboota yamakanzu, mulimu gambotusi, mulimu jini, mulimu obuleega, mulimu busitokisi bw'abaana. Aga kino kiki? Alina okugula kyategedde nga imma birru'ya akirabyeko, au bil wasfi, oba okukimutendera nti njagala kino ne kino. Kati endiboota egwa mu muteeko ogwo, kyoyagala kyogere, noono akikuguzaga nti endiboota gyenkuguza ya buleega. So so ate kwekanga oguze ya buleega, ate mulimu ki? Mulimu maki? N'ebirala. Naye kati wano okugula endiboota oli kasita akutegeeza nti endiboota ya buleega mathalan, atogeza ogisala osanzemu enkofiira. Kakati bwomala ogisala nosangamu enkofiira, awo mutegeeragana noono agiguzizza. Kasita okkiriza nogaa nti kale kantwaleeyo enkofiira, n'abasiraamu bano bazaagala nenzimba nga gwe okyagadde. Albayyani bilkhiyar ma lam yatafarraqa, ebbanga lyebamala nga tebanakola ki? Tebanabakwawukana. Awo waaba akyesaddewo. Naye omuntu agula buguzi kyatamanyi, gwe nosanga ndiboota nosala tetumanyi kyoguze. Mulimu endiboota ezitategerekeka, mulimu biwerowero. Bazungu basiba bintu bye babiwereza mu Afirika kubigaba, gwate oyagala birala, ogenza okusala noga yi nguzi ki kino? Tebikkirizibwa. Akati kambayo n'okutunda okulala okutakkirizibwa oba bizinesi, abantu bakikola nnyo. Mutera okulira abantu abalina amayumba ag'okupangisa. Oli n'akuwa ennyumba ze n'agagwe zisasule, ntegerekisa, gw'oggyemu ki? Ekyo tekikkirizibwa. Kakati singa osasula ennyumba z'omusajja alina emizigo gye 10 n'agagwe nsasula in advance, gw'onoonya abaki? Ekisookera ddala njagala okubuuza ebibuuzo bibiri. Senga zigwa, okola otya? Okugwa mutabagaziza ennyumba nebambukako amabaati. Ate gwe wasasula omwaka mulamba, gwonoonya abapangisa bayingire. Ekyokubiri, abapangisa we babula, okola otya? Akali naawe apangisiza muno omugaa gwe ennyumba mpaamu sente, gw'ojja kwenoonyeza abapangisa. Senga kibuyaga ajja neegwa wansi, abapangisa ne babula. Ennyumba sebe esobola okubeerawo emyezi 6 nga teri agiyingidde, nga buli agitunula mbwaraga sobola giyingira. Ezimu oluusi abamu bakolera mu shiriki, abamu bakoleramu ebintu. Bantu balina ebizibu byabwe. Lwaki saagala ate mweteekemu nnyo imaani, mugambe nti shiriki taliyo, omuntu aloga atya? Agiroga n'ogiyingiramu n'otabuka.
buli kiseera nowulira amayinja ku bbaati ngaebitonde ebirala bikasuka nolemererwa nga tosobola kwebakamu. musiraamu ali omwo yeyambuliramu ebintu bye, oba mwalimu mukatuliki mulokole yagiriramu olumala ogiyingira mubwepa buli kiseera amayinja ku bbaati ga temusobola kwebakamu. eyo ne bagiddukamu baga enyumba zaawo nozisobola amayinja agavuga ekiro nemala omwaka mulamba teri agikoze eki ani afiirwa. kakati awo basiraamu okugula okwo njagala mukutunuulirenga niye oli agenda nabuguma alina sente ze nawulira enyumba ku lediyo balanga gwayagala enyumba fe tukuwa enyumba newebanjiza mpangisa asobola okubula nyumba esobola okubambukako ebbaati esobola okugwa oddawaani kiringera obupangisa amanyi babuwogerako al ijaratu bimuddati tawila omuntu okupangisa ebbanga eki ebbanvu eddene oyinaga asasula mwaka naye nga osasudde sasula mwaka singa ekizimbe kye kigwa akutetenkanya ati ate wasasula kyobula amanyi babuuza nti wetuba tupangisa migaso ntegerekisa oba tupangisa kubanga omuntu agenda naga nti tonaba kwebaka naga sasula mutegere kyentegeeza tonaba kolaki osasula tonakolerawo kiki agalama ibaga omuntu asasula migaso gyakoledde mu kifo kubanga omuntu okusasuza omwezi gwotanaba kukolerawo kintu naga nga lumu togisulamu nga tonasasula. naye shariya yegamba ti omuntu asasula migaso kitegeeza omuntu amala kwebaka nakola ki. naye oluusi ekikozesa bano aluusi abatupangisa buli azamanya bwaffe ngaolumala okwebaka notegeera nti guggwako enkya ngaekiro osiba ati ibula enaku 3 tubula abateekawo ne bagaa nti sooka osasule nga tonakola ki. kati saagala nnyo munfune bubi kuba mujja kubamuwana abalina enyumba agaye nti sheekh ojja kulemesa abantu. kisinziira oyinza okuba omuntu akwesiga ojja kwebaka osiibule kiro muntu nga yakoze eki agenza abo bantu gyebali newoba musiraamu ngaomusuzizza nakukola ekiki ekikyamu. tuli fena musiraamu babiri omu yajja mwezi gwa ramadani ngaalinga seeka nakyala ewa imaamu womuzikiti awo ku 6 mu kiseera ekyalamazani imaamu ngaasoloza fitiri yazukka naye ekiro mukaveera nagitwala bana abajja ku muzikiti sina wakusula imaamu naga tugende nkusuza fitiri y'abasiraamu yonna nagitwala. omulala yali sheekhe mukulu bana abakulu ab'ebitambaala beŋŋamba tegerekisi najja nga akyame ngaalina akalaadi kanene bwe kati kigambo kimu 2 nga yataddeko dda subhanallah subhanallah. n'abomumaka ne baga alhamdulillah tufunye sheekhe ne bamwalira neyebaka mu ddiiro okumanya yabatega akakodo yabagamba nga bagenda okwebaka mundekera akadomola kawuzu nsaala ekiro nebakamuwa nebakamulekera mu ddiiro ne bamwalira bulungi ekiro nagenda nenkoko negaali kakati ali bwe weesiga abafaanana bwe batyo mukitegedde enkoko nagenda nayo neki negaali eyali mu ddiiro awo nabisibakose kyobalaba abantu olabanga omuntu takuyambye abantu mubutuufu bakoleddwa ebintu naye omuntu akyamyeseeka yesibye ekitambala bulungi awuluguma buli kiseera nazikaali aga nzukako nekiro mundekera akadomola awo ja kufuna wuzu
balowooza afuna wuzo akukuta asibako nkoko kati abasiraamu tubeere baki besimbu tubeere besigwa ntegerekisi kubanga abantu amu bagaana okuyamba abantu lwabiki lwabizibu ebyo nebirala byokulabirako naawe olina abakoseza nga bajidde mu kifaananyi kya busiraamu olina kukoseza ddala bubi nnyo niwewuunya noga ye undi yakoze ekyo jama nga talabikanga nako kale ebyo byonna byembagambye mukugula mukutunda kisinziira otagaa nti batugaa tupangisa migaso mala kwebaka nyumba sizizo kyekisookera ddala mala kutunda sizizo bakusuza buki busuzi oli bwakuwadde amateeka nogakkiriza gagoberera almuslimuna ala shurutihim mukiriza tukome wano biidhinillah wetujja okutandikira omulundi ogujja saba allah subhanahu wataala abeere nga tugasa nayo byetuwulidde bateeke embadde oba abawuliza ebigambo nebajjamu ebisinga obulungi subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.